Haleluya. Munzikirize njogere kino mu mutima mulungi. Bw'obanga obuliddwa ebyokukola tolumbanga bugingo. Nkiddamu gumu. Bw'obanga obuliddwa ebyokukola tolumbanga bugingo. Bugingo tasimbiddwa mu kibuga masomero. Tasimbiddwa mu kibuga taata wo ba maama we. Tasimbiddwa mu kibuga baba wo ba mwannyina. Tasimbiddwa mu kibuga nti nagagga gundi. N'abo boyinza okulowoozaako nti kati bali mabega wange bammanyi. Bammanya lwa musajja oyo. Omusajja oyo mulamu. Yesu mulamu. Omusajja oyo Yesu mulamu. Oli wa ddembe obutanjagala. Toyolesa butanjagala bwo. Ofunye okulabulwa. Nsobola okujjirayo lisiti y'abantu nga 50 ng'okubonaabona kwabwe kwa lwatu. Nga kwa lwatu. Nga bwe nkugamba nti gundi mu biseera bye nali mbonaaboneramu yaleetanga live Facebook ye n'agiteeke nagandi wa bagwayo dda kana teri bantu nga sina mulokole nga wa ddiini ndala naye ng'ali interested mu kunnwana. Nsobola okuba ndi gundi ndooze mwamulabanga Facebook ngalaga teri bantu kati mbuulira gy'ali. Oyina gw'olowoozaako ate ateekwa okuba nga yeeye naye ateva ku oyo. N'abalala bangi nnyo bw'obanga obuliddwa ebyokukola omuntu gw'otamanyi bwe yajjanga bugingo nga bw'omunoonya osiba bwetolonaga naye ani yamusimba. Waliwo omusajja eyanga nti bugingo yingira ekibuga. Eno ekkanisa enjawulo egiriko teriiko nti no taata wange yegundi owaali ajja kujja ngambe toyogera by'oyogera. Kanisa zonna ekyaziremesa okukulaakulana ne zitandika okubanga zikonziba bukonzibi ziriko abaziragira. Ogitandike abantu babalaba nga ogenda nnyo ne bakontrolinga ne bakuyita ku kitebe ne baweerezaayo abasumba abalala ne baleeta ababuulizi. Abazungu be bakyazanga tebalina byakukola ne babagamba isekolawe. Abazungu abo be babakyaza ne babayiwa mu kanisa oba batamiivu oba bakola batya. Abazungu mubalaba bangi kyeruba tutabettanira. Omulaba ku kyaki nga yabuulidde n'omusanga ng'ayina waanywa omwenge n'essigala. Abeera ku kyaki kubanga mweru bweru si kubanga mulokole. Kubanga asobola okuwa pasita ssente bw'ali baalinnye ennyonyi. Yamujja bweru n'amukyaza naye ng'akyaziza mutamiivu munywa sigala. Nze sibakyaza abo. Ekkanisa eno eruma abakadde baabasumba. Ebalumira ekintu eki si be baagitandika. Eno ekkanisa eriko Yesu yagitandika. Ne gwe naliiramu ne mugamba owange bino byennyina mu kwolesebwa naye tiyannyamba. Era ensonga lwaki talina buyinza ku yo. Kati eriko nnyiniyo. Nange bwe ndifa aligikwasa ate omulala. Naye nga nkyali mulamu wandibadde okkiriza n'ofa olumbe olwakutonderwa n'otawakula ky'otajja kusobola ku bugingo. Ekyo nno nkyogedde lwa kisa mu kisiibo kino. Nkugambye eriyo abafu eriyo n'abalamu. Abalamu ntabuti abantu okungolookokerako. Naye nandiga nti gundi kebera n'ebyafaayo bwerabe bwe yalwana n'ekkanisa. Abamu abali mu palamenti baavaayo. Abali ba minisita baabo bagobako. Siri muntu kyemeza siri kyereeta. Waliwo eyandeeta. Abiyita ebyokutiisatiisa lumba. Abamu betulwanagana nabo beefuulanga abalokole balina n'amakanisa. Gwobeera okwowola Katonda ebyaddala eyakuyita nga nabo bali eyo baasama fire naye nga teri bulokozi omuliro baguyita tojja. Zabuli 18 olwanamu olumu bakoowoola naye tuwali bulokozi. Bakoowoola Mukama naye tabaddamu. Nga balwanye okulabika ndi Kanani abeera mukalu. Balwanira mu buli ango. Gwe wali olabyeko gw'otolabangako. Ayina amannyo atalina mannyo. Ow'ekiwalaata akyayinako enviiri. Omumpi ennyo bonna. Era naaweyo ne bakuluma ne bakubuza gwe. Okyagendayo Kanani. Okyagendayo bakasajja ako. Ye asajja kaaba waaki. Waliwo eyantuma. Yaŋŋamba bugingo genda mu kibuga. Waliwo eyantuma.
yaŋŋamba Bugingo yingira ekibuga, waliwo eyantuma yaŋŋamba Bugingo yingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole.